Message eno jala mujinsalire mugisindikire Minister Jesse Muyingo. Minister Jesse Muyingo n'obubaka njala babukuweereze. Ngenda kusaba n'obuwombeefu ne mu nkola ey'ekisajja kikulu. Jesse Muyingo vaayo oyogere eri eggwanga ku njega eyagwa ku mwana wa family gwe bayita Elishama eyafiira ku ssomero lyo ne muvaayo okukola amafaaya mu kifo ky'okunnyonnyola abazadde ne musala musasule ba bloggers ba social media ne ba propagandalist okukyusa emboozi. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu biri personal naye kino kyankutteko ng'omuzadde, kino kyankutteko nga Munnayuganda ayagala amazima n'obwenkanya. Buli muzadde yenna ali eyo ng'olina omwana mu Seta High n'amasomero agali related, manya nti omwana wajja kutuuka ku kizibu kyekimu naawe teri agenda kukwogerera. Jesse Muyingo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa kusatu mwaka 2025 olw'olwa Mande nkuwadde olwokubiri, olwokusatu, olwokuna z'ennaku 3 ng'ovudde ne mukola public statement okubuulya abazadde b'omwana ekituufu. Mulina ekintu kimu kye weerabidde Jesse Muyingo. Omuzadde bw'otulansi n'omubuulira ekyatuuse ku mwana yandibadde tatuuka eyo gye yandiyagadde kutuuka kubanga obwayisi buba bwayisi. Gy'okoma okulimba famire eno n'okuteekawo resistance ng'osasula amawulire okyusa police statement ojja kuleetera n'abantu abaafiirwa abaana mu masomero go baveyo bakola ekikyamu. Ngenda kukusa obanga oli musajja mu katuli ky'osembera, vaayo osituke ogende oyogere ne famire y'omwana ono obabuulire ekyatta omwana waabwe obategeeze. Nze ndi muzadde n'abazadde abalala. Abaana b'abandi bafiira mu masomero gammwe olw'okuba muli mu gavumenti nga temwagala bagambako kubanga mulina order from above ne mwagala mukozese media. Kati media yatandise okuva kubanga abantu batandise kuteeka amazima. Mwagala nnyo okuwa omusajja ono eyakule ku TV ne ku radio ne famire ye okwogera abantu bano balina obulumi ku nfa y'omwana gye mutasobola ku explaininga. Saagala kuyingira mu nsonga za ssomero lyo n'abafamire eno wabula nkusaba oveeyo osange famire eno gwenga nannyini ssomero oyogere n'abazadde bano bwogaana Lwokutaano nyinza okuwa full video n'enjuwa family member ne bajja ne boogera ensonga ezo ekkooti y'abantu yinza okukulamula mu ngeri gy'otajja kutegeera Jesse Muyingo. Video egi singa ennaku 3 ziyitawo nga tokoze public statement oba kugenda ku family eyo, family enjajjuwa platform ku Lwokutaano, video zange muzimanyi zitambula zijja kutuuka ne ku muzadde yafiira omwana we ne mukweka ebintu ebyo ne biva abantu bajja tegeera. Amasomero mangi abaana b'abantu bafa nga temwagala kuboogerako. Ng'okime kye bayita okuzaala omwana n'omuliisa n'omunywesa n'omusomesa n'agenda afa mu bintu by'ekisibo nga temusobola ddoko aziifu nti mu obulamu bw'obaana naye temukyasobola buva biwinga eri abantu ng'omwana omuzadde agenda ettuma omwana gaakulubaya nga yalwana ofuna omwana oyo mu bulamu bwe galukande. Amannya ago bagenda okugatuuma abaana nga amannya bazadde baafuba okunoonya omwana nga yali abuze. Naye gwe omwana w'omuntu n'ofiira mu ssomero tavaayo kubanga mmwe muli mu gavumenti. Jesse Muyingo nkuwadde ennaku 3 okujjaku nga bafumire memba mubasi mwabamye TV mwabamye radio mwadde bagule nja kubawa programu nambi binava mu programu tusaagala ogejjuse kubanga public egenda kutegeera. Mulekeraawo okuzanyisa obulamu bw'abaana b'abantu kubanga mwagala ssente. Ekintu ky'obutamanyi mu abasajja abagagga ekintu ekito mukireka ne kizimbulukuka. Lwaki muleka ekintu ekyandibadde ekito mu kizimbulukusa? Omwana w'omuntu ali mu senior 2 n'afa ne mutasobola dde okukola public apology oba okuexplaininga omwana yafudde ate ekintu kubanga buli Jesse Muyingo n'otuuka mu motoka abazadde olwatuse gwe n'ovuga emmotoka n'ovaawo n'ogenda nga bakira nti tubabulidde omwana bwe yafudde atya.
sitira nnyo kwagala kuyingira mu personal issues oba theories oba stories wabula Jesse Muyingo sitira nnyo nkubuulidde sitira nnyo kuyingira mu public issues oba personal issues wabula olwalwa Mande singa tutuuka ku ezo ennaku zekola kulwokutano okujonga bafamire bagenda bakwata bambatte ngenja ba program ya sawa 2 bagenda kwogera emboozi eno ku live ng'ensi eraba ejja genda ku YouTube ejja genda ku Facebook egenda ku TikTok ejja genda ku Twitter bagenda tukugisalayo nga TV zo mu Uganda zifunye interest okumanya kyekyaliwo okufa kw'omwana oyo ekyo kikubulidde justice y'omwana oyo n'abaana abazibafiira mu masomero ag'enjawulo yeetaagisa abazadde basasula ssente zaabwe full payment ne muliisa abaana emmere embi abaana balumbibwa ebintu amayembe gamwe gemugule muteeka mu masomero ne mugasimanya obuba obukalabanda simanyi biki nga musacrificing abaana b'abantu. That is wrong. Vaayo okole public apology oba singa na family mugibuulire gonsinza ali wa bitono tosobola kudduka kuleka mwana wa muntu n'afa ne mukyusa statement. Nabadde ng'anya okuta ekifaananyi kino kankirage public. Oyo ye mwana mumulaba bulungi nnyo nadde ng'anya okuta ekifaananyi kino oyo ye mwana muzuminge oyo ye mwana bw'otunudde omwana oyo enfa gye baga nti yafuddemu yeetuze ng'emikono giri flat bulungi nnyo ngera omwana akulaga akabina katudde na ku mugo gwa kitanda waliwo yeetuga nga atudde ku mugo gw'ekitanda ku mugo gwa deeka nga bazipanga mu dormitory deeka erina kubeera ku kisenge space eno yavuddewa ku mwana n'okwetuga eyeetuze abeera ne space mu mugwo ogwo nadde ng'anya okuta ekifaananyi kino yiyo sorry nkizuminge kikyo enchawa wakubiri wakusatu wakuna ku lwokutaano okujja nga baganya okujja okubulira ensi sitira nnyo kuyingira mu personal issues ku lwa justice y'omwana oyo nabagamba nti nze ne bwe tuba twawukanya mu byobufuzi wabula tusigala tuli bannayuganda kyekyenjawulo kyerina ku bantu abalala we can have differences in politics but we are all Ugandans. We come from the same country. The difference we have is we have different beliefs in political systems. What people know. Next to that, we Uganda. So justice yetags. Jesse Muyingo, esimu gye nafunye eno kandiweko public naye oyinza okutaja okukwata engeri gye mwebuzabuza bangaavu kabanaaba linda kuwa nomala okulaba. Yes, tukyali ku nsonga za Elishama omwana agambibwa okuba yeetuga abazadde ne bagamba nti nedda tekisoboka kubanga nti ne bwe boogerako mu byetuza omwana ssente zaaliwo era n'omwana ye kennyini ng'ayina n'akawunti ye nga kuliko ssente. So kyevola bagamba nti baagala bwenkanya era essaawa eno wetuwugirira nti Shalom bamutaddeko mutitimbi gw'ensimbi. Yes, aveeyo ayogere sinakindi ajja kuba nga akwatibwa ajja ayogera amazima era atwala obujulizi obwo bw'alina abutwale mu kkooti kubanga yatugambye nti bagenda kuseta hayi mbu ne bainterviewinga abaana ne babagamba naye yalayidde n'okulayira n'agamba mbu obujulizi abulina. Kasuku kye nalaba ndayiranga nti allo okubaka ku mmanga ali awo bukoto n'aba ku bifaananyi by'omwana ebya Elishama ng'olimi luvuddeyo nze kennyini naye nga interview nali nkoze nze kennyini neetekamu n'omugwanga njagala kuba seeta hayi nga tubuuza omwana yeetuga atya lwaki seeta hayi esirise
sinyamanya eruddawa abaana bo boogera ki nene ngamba ne so ku interfere nga mungambe bampe kubaana mbuuze kuki kubaana kuba lina lunomodde lwakusatu ne ngamba ne ku Sunday bwana nefula mugenza kulambula muto wange asomere seta ne banga ku Sunday vidi njafune ki ekituufu ku Sunday sajja wano Sunday ewedde twali seta ku vidi ndayiranga ntya Allah nga tona tugamba nti ate vidi zava tebali balimba abantu kasikuwe natadde abalina abaanyi seta abuuze ku last Sunday obesera tewali vidi ne snap zozikulaga nzirina vidi ng'erina genda obuuza abazadde buli alina omwana esseeta abaana be babagamba ki mwemuizo ga Shalom ayogera Shalom alina camera excitement mukadinabye omukazi ali aja kyambadde aba aja abana musiramu ayambadde sharia alinga embizi etayidde mugamba omutajja we filimi twangala bibukakafu kasuku ask yourself one question lwaki family omwana yote ali mulekwa Elishama tata we mulamu mama we mulamu webuuze lwaki teboogera oba grieving that's what you think oyo mwana si mulekwa abantu benjogeddeko nabo bangamba the family is grieving yes naffe kyebaatugamba but we bali balamu ndowooza mbiwulidde ate omuntu omuzadde sisuubira nti waliwo omuntu azanyirwa ku muzadde kubanga atuuse n'okugamba nti niwe neebaka ku mmange byonjogera bituufu so ekitegeeza munange alina obujulizi ndowooza oba singa tabwina teyandibadde azanyira ku kintu ng'ekyo nga kizanyisa buzanyisi so tusuubira nti ndowooza byayogerako abiinako obukakafu era mweteefuteefu okuba nga agenda mu kooti okwenyonnyolako kubanga abazadde bambi balina obulumi obw'amaanyi bwe bagamba nti enfa ya mwana waabwe n'olunaku olwaleero tetegerekeka era beetaaga justice naye yagamba nti ebifaananyi by'omwana abiina mbu nga yeetuze n'olulimi nga lufulumyeeyo so byonna byonna ndowooza tujja kugenda mpola mpola era tunkakasa nti tujja kuba nga tutuuka ku ntandikwa y'enkomerero yaabyo byonna bwe binaaba bivuddeyo ndowooza n'obujulizi bujja kuba nga buvaayo kubanga abantu abamu naddala abazadde b'omwana bagamba nti bano ba bloga baba baweereddwa ssente baveeyo boogere kubanga oli nannyini ssomero munene minisita mulamba nti so yata omutitimbi gw'ensimbi mbu babe nga bakola ki bakiriyalinga erinnya ly'essomero n'okuba nga bateekawo ekiboozebooze nabagambye nti mpolampola tujja kuba nga tutuuka ku ntandikwa y'enkomerero y'ebintu bino era tujja kuba nga tutegeera amazima gegaliwo amatuufu era nga tuvuddeko eyo munnange pulezidenti waffe omulungi his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nti bannange mweteekateeka mwandireebe engatto wano eno nga ziri abantu kubanga bagamba wonyigiriza ennyindo ereeta omusaayi agamba nti ekimala kimala kekadde abaana bajja kwedifendinga naye mu kwedifendinga okwo ekinaamuba okumpi kyagenda okukozesa so nti mwandirabe engatto wano eno nga ziri abantu tewabadde wano n'ekyogerako ate nzikiriziganya naye ntwala obudde bungi nnyo ne bakulembeze bannange okukakkanya bano abaana sometimes nembulwa n'ebigambo kuba akomawo bamumenye bamukoze eki bamukubye olubale kati okozesa bigambo kyomumukakkanya ekiseera kigenda kutuuka bano abaana aba banonemwe kigenda kutuuka bagenda balya ate abo bennyini ababeetolodde babamanyi nga bwe mubamanyi mwe mulina okutwala obudde ne munoonya oyo yaani abeerawa bo babamanyi kuba mwe mujja ssente zaabwe mwe mubabonyabonya mwe mubasiba. I want you to know that wama abantu beekawempe mbadde njogera ku protest vote eno nti etulaze ntusobola banaye tetusobola ekyabadde kawempe nga bonna amagye gonna n'agejinya n'agaawa bonna ababi ba Museveni babadde kawempe bazzeeyo bonna ng'obusima ebbumba kakati bwe tubagabanyaamu abamu ne bagenda ekawempe abamu ne bagenda mu Kampala Central abalala ne bagenda e Makindi abalala ne bagenda kyogamba bayinza tusobola nga uniform tuzigyemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola. Njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe eggaali
mwense mweba MP mu abakulembeze muzimbe egaali nga zakuteekawo resistance tekimenya amateeka kyetwabakoze ekawempe njagala tukibakole makindye tukibakole Ssaabagabo tukibakole muse era nga tweyongereyo munnange n'amawulire ag'enjawulo bannakibiina kya NUP naddala abakubwa emiggo luli mu kalulu akawedde balabiddwako nga bakubye ku matu era ne bavaayo abamu ku abo twalabyeko Olivia Katende twabalibyeko abasinga obungi ba Haitawa era munnange ne bavaayo bano bavumu era bamalirivu ne basiima abantu abalina kye bataddemu okulabika nga batereera ne babagamba nti bo bali solidi era nti bo programu zonna ez'enkyukakyuka tebaginamu obuzibu bajja kuba nga beetabamu mu mbeera yonna mu bulumi bwe balimu naye bo beeteefuteefu okubanga munnange twenunula okwebaza pulezidenti webale kunzijanjaba bakulembeze mwebale tujjanjaba nebaza bannayuganda munzijanjabye okuva we bamenya ndya nywa nebaka bamanyi otubuuza kati abaana ba Bobi Wine bali Bulaaya oyo kati ababa bagenda baliisaaki banange mulimba bannayuganda batulabirira ekibiina kyaffe kitulabirira wano tewali wano muntu gwe batulugunya n'ajula kyakulya kubanga bannayuganda abali emabega waffe abali ekwetoloola ensi yonna bakwatagana n'ekibiina kyaffe mulaba ffe wano naye NUP everywhere bananga olunaku olwo twali tugenda wa kanso na Lukoola twava wano nga pulezidenti atukuutidde okuuma empisa era yatugamba bagenda kutusoomooza bagenda tuyiikiriza naye tukuume empisa ekituufu nze sinenya pulezidenti kutugamba kuuma mpisa kubanga abantu abo abali mu kutukuba essaawa zino bakola buli kintu kyonna ekikyafu eruweero we baali bajja bakwata abakazi batta abaana abato batuka nga bakwata omwana omuto ne bamuwa bomu ne bamugamba twalira oli afanda amenvu bomu ng'eri mu kibbo ky'amenvu naye ng'omwana gwe batuma wa myaka 8 mwaka 12 kufa abali wano waliwo ataweza 18 waliwo atetegerera waliwo atamanyi nti sukaali agula 15,500 ng'ate alimibwa mu Uganda fena twetegerera ffe wano tetujjaawo ku lwa Kyagulanyi tujjawo ku lwaffe ku lw'obulumi bwe tulina ng'abantu ba wansi mulekere ng'awo tutulugunya omusango ne muguteeka ku Kyagulanyi Kyagulanyi alina poliisi Kyagulanyi alina amagye agatulugunya abantu lwaki buli kiseera n'olaba Nalweyiso omukyalo omukulu ng'ali ku TV agamba Kyagulanyi assa abantu nga bwe bali eruweero nabo batta abantu mwebaze nnyo Kyagulanyi Museveni mwebaze nnyo Kyagulanyi otugamba okuuma empisa omuntu bw'avangayo n'akugamba nti ndi mumalirivu abasinga oba abamu baba babitegeeza omwami oyo mwalaba wali nga baakamala n'okumukuba okugulu kwonna nga kukyuse naye yayimirira mu masekkati g'abantu mu bulumi obw'ekitalo n'ayogera n'akakasa n'agamba nti tekigenda kutiisatiisa nga muvumu nnyo era mu butuufu yayogeranga naye nga bamukwatiridde nga bakwatiridde bukwatirire okugulu okumu nga kuli eri bwe kuti naye n'akugamba nti nze ndi solid bino tebijja kuntiisa bino tebijja tukangakanga bannange mugende mu maaso era bwe yavaawo basibira mu ddwaliro naye mu ddwaliro era akulaga nti yali tanawona bulungi era n'alumba era wuuyo mwamulabye yadde mu ntuufu yavaayo naye okugulu kumuluma atambulira ku miggo naye ng'akugamba nti nze ndi redde
ekinajja kijje tulina okuba nga tukola ki tulina okuba nga tufuna obuwanguzi era obuwanguzi bwa kawempe mu butuufu abantu abasinga bagamba mbu kandidate gwe twaleeta mbu yali wiiki mbu naye emiigo gino mbu gyatuyambako okuba nga tuwangula tikubanga abantu baalaba ne bagamba nti nno gye tulaga katumuwe ekinaabaawo kibeewo so tuli ku mission ya 2026 yetamanyi oba binaagenda bitya oba binaatambula bitya naye nga amawulire ageesanyuwa galiwo gali nti abaana bali redde beteefuteefu protest vote gye tuliko mwakirabyeko wali eri mu kkooti wali ku electoral commission we basoma zino we bagamba ffe tulina DRC form zigamba bino basoma zino we bagamba nedda ebyo byomusomye bifu erizawusa entuufu ze zino kye tusuubira okuba nga tukola we tunaaba tutuuse mu general elections oli ku NCK TV kugamba kimu nti munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tuvaawo